More story ya sister Joe, actually show story ya Joe twabadde tugiyita from Hoima to the sky. But after studying well, then studying a story, nengamba no, tighten along the way egenda buzaabuza abantu kubanga mpulira omulamwa waliwo ekya overtaking nze mu story, so I had to change the title of the story. Nenkulaga bw'oba olabye part 1 ayinza okuconfusinga. Twataddeko title ng'egamba nti Kadaama nakubagana ne bossi wange Kata Mutte, kati ago gwe mulamwa. Kitundu ekyasoose twalabye sister ng'anyumya obulamu bwe obw'okutoba ng'omwana ow'obuwala, ekiboga e Kampala kumpi kwetoola Uganda yonna yonna, finally n'alinnya ennyonyi ogenda ku kyeyo. Awo ekitundu ekisooka we kyakomye. Ekitundu ekyokubiri eri yabadde ennyanjula, kakati tutandika kye bayita sinema, tutandika story ya sister. Story eno mu ngeri ey'enjawulo njagala ogiweereza buli mwana ow'obuwala ali ku kyeyo, naddala abaana ab'obuwala ng'okola okuba ekyeyo mu nsi ez'Abawalabu. Jesus! Abantu abamu nga si bangu. Nkwanirizaako era nkubuuzaako nze Isozmo, njagala kwagaliza okuwuliriza obulungi ekitundu kino. Story eno egenda kuggwa leero newankubadde nga egenda kubeera mpanvuko, ndowooza eri mu ssaawa ng'emu n'eddakiika n'ekitundu awo, neera si empanvu ennyo ejja kubanga eggwayo olwaleero. Kabye tuyiga tubiyige. Bannange abaana ab'obuwala abali ku kyeyo abamu nga muyita mu kusoomozebwa kunene. Katugende mu story butereevu. Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kansubire mwenna muli bulungi gye muli bannaaye. Mwebale mwenna gye mukola, gye mutuusaako engalo. Mukama yeebale kubakuuma nga mukyassa omukulu gw'obulamu. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Mwebale nnyo, mwebale eddala byonna bye mukola. Mr. Suzy n'abantu bo bonna b'okola nabo, tubeebaza olw'omulimu omunene gwe mukola. Mukama abongere omukisa. Amannya n'eddoboozi Nnaalongo. Ku mulundi gwaffe guli nakoma nga ntuuse ku kisaawe ngenda okulinnya, nzija ebweru. Omulundi gwange ogwasooka okuva e Uganda, navaayo e Uganda nenzija najja direct mu Kiyumba. Nalina saponsa wange okuva e Uganda yankolya ku buli kimu. Kale eringa era nga bribe ezo ssente ze nateekamu bino biki tukuyisaawo biki bwe bityo, naye nga najja direct nga nina saponsa nga sayina woofiisi. Nalina agent omwami oyo yali aviira saidi za, in fact nakati gyali ali Mbaale, naye nze nali simumanyi era naye nga tamumanyi nga bwe mubimanyi ebyokutambula. Nenzija nasanga abantu bange banninze we balindira, nga ndaba ekifaananyi nga omwami mugamba yenze. Abatambuddeko mubimanyi bwe bibeera, nga banteeka mu mmotoka ng'omwami anvuga driver nga ntuusa waka. Natuuka waka, famire gye nali nzeemu okukolamu nayagalibwa, nakola bulungi, naye nasanga nga famire nnene, nga nnene, zaali floor 3, naye nga ennyumba nga mulimu okuva ndowooza ku jjajja wa jjajja. Abawala nga bawasiza omwo, abalenzi nga bawasiza omwo, kwegamba bali bennyini ab'Emirate bennyini bali ab'edda bakyalina buli obuntuntu bwonna, nga bonna bali awo. Famire nga nnene, awaka nga wanene nnyo, nga kale kuliko ne boys quarter.
naye nga abakozi bwe twali bangi, nga twali abakozi abakazi twali 8, nga badriver baali 2, abafumbi baali 2, naye abafumbi baali ba India, badriver baali basajja naye nga ba Pakistan. Twalina okusinga Munnayuganda, nze nalimu omu. Bano Banyonyi yagwa be baali 7, nze nali nkola ow'omunaana. Munnayuganda nali omu, ng'Aba Ethiopia bali 7. Nenjagalibwa neŋŋanja, gwe gwali omulundi gwange okusooka okutambula. Nenzija nendeeta olw'Uganda lwonna lwembadde oluli ewange nenduleeta eno, nga mmanyi nti omuntu obeera nga okola ekintu ng'oli perfect. Nenjagalibwa nennyonja awaka, we nasanga ebintu bitebetebe biki ebyo, nennyonja awaka, nenzigula awaka, nenzigula ennyumba. Obuseffuliya bwe nasanga nga bwagubaaguba, zikuuka zifiriji, bannange ne batandika okumpa erinnya awaka eryange nga balinzigyeko, nga bampita Uganda number 1. Abawala be nasangawo, olwo ngenda okuleeta olutalo lwe nali simanyi. Ndowooza nga balabira ddala Munnayuganda zo tumalako emirembe, buli avaayo awana Munnayuganda, buli avaayo awana Munnayuganda. Bannange abakazi ne banzigulako olutalo. In fact baali bawala bato, kubanga baali mu 20+. Eyali asingawo obuto yali ali mu 20, ye yalinga bebi, naye nga abalala bali 30, 40, 50, nga bamubamanyira nga bakola nga bo ate bakulu, ate nga tomulaba nti emyaka egyo gimufaanana. Nenkola mwezi gumu nengenda ku medical biki bwentyo, nentandika okukolera mu mbiranye, ne batandika okuntokyalinga. Emmere yafikangawo nga sikyali olwo mmere, ng'emmere bwefikawo bagiwandamu amalusu. Ate oba Uganda number 1, ate oba Uganda number 1, Uganda number 1. Jjukira simanyi lulimi, bo bamanyi olulimi. Bane ne batandika okumpanga, okunkonjeranga, akoze bw'ati biki, naye good enough walingawo kamera. Kati ng'omukyala agenda mu footage n'alaba kiki ekibaddewo, kye boogera ddala kituufu. Jjukira nasangawo n'abamaze okulinyuuninga myaka 4, myaka 6, myaka emeka emingi, emyaka emingi. Nakola baalabanga omukyala taliiwo ne beebaka, n'okola okuva ku floor esooka paka kweyambuka. Baalabanga akomyewo ne beefuula abakola, ne bapapa nnyonnyonnyonnyo nga bannange ne bannange abakazi bantokyalinga, abakazi bankaabya akajiri, abakazi bankeesa. Ne ŋŋamba Mukama, kiki bannange kino? Kati amaka ge nalimu gaali magagga, kubanga buli luvannyuma lwa myezi 4 baafulumyanga ebintu ebikadde. Mu kiseera ekyo kye nabeerawo baafulumya ebintu, gyali emirundi 2 gye baafulumizaamu ebintu. Omukyala n'akwata ebintu eby'effumbiro byonna n'abimpa. Naŋŋamba kasooka, nkuze ndi mukazi mukulu, naye kasooka nfuna bakozi, sifunanga muntu ankoleranga ggwe. Waaliwo omuwala yali aluddewo nga ali ku contract ya mulundi gwa 3, si gy'emyaka 6. N'agamba ono alabika yazze kati. Nanteekako olutalo n'akuma mu banno omuliro, nasulanga wansi gwe nti. Bajjanga ne bambuuka ne bakuba ebidomola ne bakubira enduulu ku mutwe, ne bakola batya, ne bakubuuka ne bakulinnya. Ne ŋŋamba naye abantu bano mbakolere ki?
jjukira najja mba ŋŋambye eno teri kulwana olwanya poliisi abaana bange nalowoozanga ebintu bingi kati paka ekyokulya emmere omufumbiri wansalira amagezi naŋŋamba omanyi ngenda kugirangako emmere ngiteekenga wano ojja kujja ng'olye konze kale kati twakolanga bwe tutyo naye nga buli muntu alina omuntu gw'akolera kati bino ebyokusiimuula bino ebyokulongoosa bye twalongoosezanga wamu ffenna naye nga bwe bituuka mu kwoza engoye n'okugolola buli muntu ng'alina gw'agolola era gw'ayoleza engoye naye nga bino ebyokulongoosa bino tulongoosa ffenna kubanga gaali maka nga gali gamu oba mukitegeera bannange banansonyiwa ennyonyi yeewoggana kesooka eyitewo kati banaye munansonyiwa kati ekyo bwe kyaggwa ne tubeerawo kati omukyala yagenda okulaba nga kiyitiridde bano bantokyalinganyo n'agamba nno twalinga tutunda perfume mukyala oyo ng'atunda perfume zino zijokooni bukuulo ebyo bwebiti ebyo nga byatunda kati naŋŋamba omanyi tujja kgendanga okukola ki n'afunayo omufiripini omulala naye nga ye ava bweru twagendanga naye eyo ku goloba ne tutundanga ebintu ebyo mu butale bwabwe twatambulanga ne tutundanga ebintu ebyo ono gwe nasangawo omu Ethiopia eyali akola mu bintu ebyo n'agamba tondabanga waliwo omuwala omulala baali bamuyita Fatuma n'agamba kati mukimanyi kye tugenda okukolera munnayuganda ono tugenda mukuba tugambe nti yatukubye kati mukayoogaanako konna okwewalula oku kwonna ng'abafumbi babiraba abadriva babiraba ne bagamba mukama wange ne bamugamba naye munnayuganda ono bano bamuyisa bubi kati ng'omukyala mpita mukyala nga ŋŋamba kiki ekiriwo wakati wo n'abo abantu tubamanyi bakyafu biki naye mutima gwange ne ŋŋamba bakyafu omuntu n'aliniwininga n'okuliniwininga nabasangawo ne baliniwininga n'okuliniwininga bakyafu nga weebali lwaki tobakyusa nze kubanga enganze yambuuzanga ebibakwatako naye nga nze sisobola kubyogera ne mugamba ekirungi olina kamera genda mu footage olabe kubanga awantu mubeerawo olina okukola ekyakuleeta mubeerawo abantu gwe kamera n'omuntu omulala gw'aba aleese oba gw'oba osanzeewo be bantu basatu ekiremwa gwe noono omuntu genda mu footage olabe ki ekiriwo nze ku lwange olugambo baalutukubiranga kale nga sinza kwogera nonsense nze saayogeranga mu butuufu mukyala yagezanga okumbuuza kiki ekibeeraawo biki era nga bamubamanyi kubanga ye nabo si be balungi abayitiridde akubuuza eno ate n'abuuza n'eri n'akubuuza eno kwegamba n'abanga nattabula kati nze nalemera ku nsonga emu ne mugamba omanyi maama kyoba okola genda mu kamera ejja kukubulya ekituufu naye nze sinza kukubulya kubanga kati bwe naayogera kiyinza okuba nga kye bakola kyoyagala simanyi oba kyebakola kyekibi oba kyekirungi nze simanyi pointi bwe namuddangamu kati ne tutambulanga bwettyo olunaku lumu twalinawo emikolo ngaaliwo omuwala agenda okufumbirwa omuwala wawaka yali agenda kufumbirwa kati omuwala oyo nannonda nga nze ngenda omugenderako nakulabira omuliro baakuma omuliro abakazi bankuma ku muliro ekyo ne kiggwa ne tugenda omuwala ne muwerekera twagenda nze ne driver n'omugole ne tumutwala mu moolo ne bamwambaza biki ne bamukolako byonna emikolo embaga n'ebeerayo ekyo ne tukita tukomawo tutandika ekisiibo mu kisiibo tetwebakanga kiro twebakanga ku makya ng'obudde bugenda kukya saa 12 awo twakwataganyizanga wamu naye nga bakupima nga balina engeri bo gye bapimamu ne balaba nga mukama wo baayine oba gwe yeewunguddeko nga nabo beewungula
nga oli agenda agamba oli tumugambye agenda aleeta ebintu yaganye bannange ebintu ŋŋambi ggyeyo nti ate biri bikyaliyo nakolera awantu wali bannaye nalabira ennaku mu kiyumba kiri bannaye nakola naye nga bunaku nina okwenyiga n'amazzi agookya tutuuse awo omukyala olwo mbeerabiridde ebintu bye yampa kati mugambye ebintu ebyo kankole ki kambitikke n'agamba kisoke bw'oba olina gundi ng'osobola obituusa ewammwe oli waddembe okubitikka kati ebintu ebyo nabiri bireeta obuzibu n'omupya abamu bati effumbiro lyonna nze kasooka nkola wano emyaka egyo gyonna nga tebampanga bintu ebyo byonna naye nga nabo jjukira baaba wange ebintu kubanga walingawo oluumu enjereere nga bateekamu engoye abo abagundi abo banyanyiyagwa bateekangamu engoye noolaba nga zivudde wansi paka eri waggulu baguza amasanduuke naye nga ngoye kubanga gali amaka gaali ga minisita nga balina ekigambo ekiyitibwa ssente nga n'okwonoona boonoona baafulumyanga buli kiisi kikadde nga mu nnyumba eri temubeera kikadde ng'ekintu ekigizeeko nti oba kikaddiyeko bwekityo oba kikulubuseeko nga bakifulumya ng'ate takisuula kasasiro wabula ng'akiwa abakozi gwakyagadde oli waddembe okukola ki okukitwala era baatikkanga ebintu byabwe ne babitikka ku kkago kati n'ebyange nabitikka effumbiro lyonna bampa amasefuli ebintu byonna ebikola mu ffumbiro era nabitikka nebitwala e Uganda kati tubeera mu kisiibo awo ekisiibo kyali kinaatera okuggwa tusiiba ekisiibo kyali kinaatera okuggwa omukyala nga yidi egenda okutuuka kubanga nze siri musiraamu naye omukyala okunneebaza yantwala n'angulira ezo gundi zaabwe ezo zikandola zaabwe ezo n'angulirayo n'abaaya byali bipya n'abingulira n'engatto biki bwe bityo kati ne tukomawo twali tulina ne gye tuva okutwala eyo bye baali batutumye waliwo oda gye baali baagala kati nga driver nange ng'abo bakuba essimu ne baba nga baagala pafyumu baagala bukuulu baagala ebyo bijjukoni byabwe nga ŋŋamba genda mu sitoowa nga njigiriza n'okutabula babitabula batya batabula kino ne batabula kino ne batabula kino yagenda nga n'asuubula n'aleeta ne tutabula ne tuteeka mu bucupa nga ne tusiba ne tuteekako gundi lebo bwe tutyo yalina ng'alina gundi y'amaanyi nnyo ng'ate atunda kati baakubanga amasimu nga baagala oba kampuni ng'eyo ng'eyagala bintu ne mu bipaakinga ne mu bitwala kati nga mu bitwala nga gwe ogenda n'osayiningako ne babawa kashi oluusi ne basasula mu bbanka bwe batyo oba ne baweereza ceeke kati ono omuwala gwe nasanga akola omulimu ogwo n'agamba ekyo kizibu oyo tagenda kukolawo era yalwana olutalo naye olutalo lwali lwaki bwali budde bwa kiro nga tugenda ndowooza nga wabula ennaku nga 3 yidi etuuke nga baleeta amazzi mu kicupa kya lwenzooli ekinene nga baganjiira nali neebase nga baganjiira bwe baganjiira nakwatibwa obusungu nava mu tulo nenkwatibwa obusungu nemukwata omuwala omu nemukuba nakola olutalo nemukuba bona ne bajja ne banjiikira nembagamba bannange temundabangako olutalo lwali wali nakuba bali omuku omu nga bwenfulumya ebweru omuku omu nga bwenfulumya ebweru omuntu omu nga nwala n'abantu 7 badriver nga bayimiridde ebweru abafumbi nga bayimiridde ebweru jjukira bo basajja tebagenda kuyingira mu byaffe kati paka bwe bakubira omukyala waggulu najja naye bagenda okujja okuntaasa bannaaye mukama katonda kitange ye yalimu eri ensonga kati kyagenda okulaba ne tugenda ne tutuula mu nsonga mukama wange n'agubasale n'abagamba musobola mutya okuleeta amazzi ne mugayira munnammwe nga yeebase tekisoboka
kati omukyala oyo nanzijawo naŋŋamba nno sooka stopinga okukola nga wiiki emu kufunira omuntu nanfunira omulala munne neŋŋenda mu famire eyo gyenakolangamu eno gyenavaamu ŋŋende mu eri famire yali abaana babiri n'omwami ne mukyala we. Neŋŋenda nentandika okukola ne bajja ne bakyusa wano gundi zaabwe ne banziza omwoli neŋŋenda nentandika okukola waali walako nentandika okukola kati ono omwami gye nagenda omupya okukolera yalina mental problem, omutwe gwe nga gwatabuka ng'omutwe mutabufu, yanywanga cuca nanywanga enjaga buli ekitamiiza kyonna kyemumanyi, naye ate bo tebaali beemereti, baali ba Egyptian. Nga ntandika kukola nali ntuuse mu myezi gyali 7 ne wiiki emu ng'omusajja ambuuza kubanga nagendanga ku dduuka nengula ebintu, walinga wedduuka okumpi, nagendanga ku dduuka nengula ebintu nenva ku dduuka awo nenzija n'abaana, twatambulanga n'abaana waliwo kakagadeni netugenda kukagadeni awo n'abaana netukomawo awaka bwe tutyo netubeera awo nenkolayo kati omwami engeri gye lyalinga ayina obwongo obutabufu nze saakimanyirawo, naye buli lwakuna twafulumanga netugenda e Dubai netukomawo bwe tutyo kati kwolwo obudde bwakya ku makya nayimuka, yayimukira mu kapale akato kano akatini kano akabasajja akatini kandaweya ke yayimukiramu. Bwe yayimuka najja mu ddiiro kubanga twali mu apartment, najja mu ddiiro. Bwe yajja mu ddiiro mukazi we najja, nagenda okulaba nga mukazi wajje ngaza amugide ku mugongo ng'amusika ng'amuzza emabega. Omukyala we yamusika n'amuzza emabega, ndowooza n'amugamba lwaki toyambadde bulungi, ogenda otya eri Kadaama nga toyambadde bulungi. Omusajja n'ateekako empale ey'ekinu bino ebipale byabwe ebimpi, nadda mu kisenge ne balwana n'omukazi omukazi yalina olubuto, omukazi n'akuba enduulu nga sijja kugendayo kubataasa. Kati waliwo akaana kaali ka myaka 13, akaana ako ne kampita kaŋŋamba jangu, ne ŋŋamba sijja genda kubataasa, bwe mbataasa nga bali bwerere ndeka sigenda kubataasa, bakuttira n'eyo. Ne balwana baamaliza okulwana ne baŋŋamba ŋŋende ebweru nongoose emmotoka tugenda kutambula. Era twatambula ne ŋŋenda ebweru nensiimulako emmotoka enfuufu ne twambala ne tutambula ne tugenda mu woteeri ne tulya, tugenda ku biiki ne tukyakala biki bwetyo ne tubeerayo. Bwe twabeerayo obudde nga bwali zaali ssaawa nga 6 ne tukomawo awaka. Bwe twatuuka awaka abaana ne baŋŋamba twagala kulya mmere. Twalinanga sisitimu awaka, twafumbanga emmere nnyingi, abaali bakozeeko mu ba Egyptian mubamanyi endya yaabwe, fumba emmere ne muteeka mu fridge. Emmere eyo ojjayo bujja n'obugumya n'obawa. Ate bo tebalinga b'emireti baawano, ab'emireti abamu abaawano tebalya mmere gye baliddeko, bwe balyako emmere ne bagiryako eba ewedde. Abamu abatayina basobola ogiddamu naye nga batono, naye aba Egyptian abasinga obungi balya emmere eyo, kwegamba mugifumba ne muteeka mu fridge, mujjayo ne mubugumya. Kati nga nzyayo mmere nga mbugumya nga mpa abaana. Omwana omu yali wa myaka 7, omulala nga wa myaka 13, naye ng'ono w'emyaka 7 yali oba nkyogere ntya, yali obwongo bwe tebukola bulungi.
nga n'okwogera ebigambo ebimu olwawo okubitegeera nga oluusi akozesa sayini bw'alaba nga tokitegedde kale nga yavaako kyenyinza okwogera amangu nga yata gundi ezimu nga teziriiko naye nga njagala nnyo kubanga twasulanga ffenna yajjanga nampita ng'ayagala nnyo okukeyanga ng'ayagala nnyo okubeera nga omusitudde ng'omulabirira bulungi ate saayina mirimu mingi nakolanga obulimu bwange butininye bwe buti ate nga singa eri mu maka gali ge nasookeramu kubanga wano omukyala yali musomesa omwami yali inginiya nafunanga obudde obuwummula saayinanga mirimu gy'amaanyi no kati abaana nga balya emmere ssaawa 8 ogw'ekiro abaana beno tebeebaka abaana nga babeera ku tivi kati nga ngamba oyo omwana jangu tugende twebake ng'agamba nze sigenda kwebaka kati ng'oli omukulu agenda kwebaka bwe yamala okwebaka nga ffe tusigala mu ddiiro n'omwana ono omuto ng'alaba tivi twali tukyali awo ndowooza yeebakayo eddakiika nga 15 n'akomawo bwe yakomawo naye n'alaba tivi oli omukulu naye n'atandika okulaba tivi kati nze n'enkoowa bannange olwo tuli mu ssaawa ndowooza nga 9:30 n'enkoowa ne ngamba kansooke ngende neewunzikeko wano ku buliri bwange manga oto gye twantwalira ssaawa 10 omusajja n'ayimuka nangamba osobola otya okwebaka abaana bange nobaleka mu ntebe nolyoka webaka abaana nobaleka mu ntebe ne mugana nombadde nakeebaka nangamba toli sapozidi okwebaka abaana nobaleka mu ntebe tekisoboka sajja n'ateekawo embeerawo n'atandika okuyomba omukyala n'avaayo omukyala bwe yavaayo najja n'amugamba ate kiki nemunnyonnyola n'agamba kati ono yandisuze atudde ate bano tebeebase yandisuze atudde agende yeebake bano abaana bakulu basobola okugyako tivi tekisoboka sajja n'ayomba nnyo ekiro ekyo obudde bwali busaasaana n'akubira abapoliisi essimu ne bajja nangamba leeta ebintu byo byonna fulumya ebintu byo mbikyekinge kati nayina bayibuli ku ssimu kuno nga ne mu ssimu mulimu memory n'abijjamu kati nga nina obupapula bwe nootingako oba Isaaya oba Ezeekyeri biki bwe bityo n'alyoka mbuuza olaba ono bwali omulogo kati Isaaya kitegeeza ki Ezeekyeri kitegeeza ki bannange omusajja yayomba kati omupoliisi omu n'amugamba ono mukristaayo bino biva mu bayibuli n'agamba tekisoboka ebyo nze tebikolya mu maka gange nze ezo bayibuli tebasomera mu maka gange ayagala kuleeta sitaani wano mu maka gange omusajja n'ayomba omusajja n'atabuka omusajja n'akubakuba emmeeza n'asitula akatebe n'akakuba wansi nekaatika ne bagamba kati kizibu kiki omufunye akoze wano ebbanga ki nali nakakola emyezi olwo nga nnyingidde 7 nali nnyingidde 7 kitundu omwo nali nnyingidde 7 kitundu omwo ndowooza kati 7 kitundu oba 8 bwe muti omwo omusajja ayomba nnyo nga abapoliisi bagamba kati kikitwaga kati kiki gwe kyobadde oyagala ye omukazi akyayagala okukola nti nembagamba nze siina buzibu naye ngamba nnyonnyola byabadde bwe biti nebiba bwe biti nemba nnyonnyola ebintu nga bwe bibadde n'agamba tekisoboka abaana bange n'abalekera mu mpewo n'abaleka mu esi kati oli bwe yeebaka kati oli bwagwa omukazi n'agamba nedda oyo omukazi talina kizibu naye ono alabika yalina ekizibu ono yennyini yalina ekizibu n'agamba nze wano wange tajja kubeerawo tasobola kubeerawo obudde ne bukya abapoliisi bali awo n'agamba leeta ebintu byonna nembireeta n'akyekinga kimu nga bwakuze n'essimu yaani omuyita otya lwaki musajja lwaki mukazi lwaki bwe bityo neneetonda ndowooza twawuza ssaawa obanga 8 ogw'emisana tuli ku ekyo ku ssimu walaayi mukama katonda kitange
tuli ku ekyo kya ssimu, akubuuza ssimu emu ku emu. Nayina ka notebook nga mulimu amasimu, yambuuzanga essimu emu ku emu. Lwaki olina amasimu mangi? Lwaki obeera owandiika biki? Oyagala kutusiba, oyagala kutuloga, oyagala kututta. Naye nga buli kintu olina okyogerera. N'addamu n'akubira abapoliisi, era ku olwo tebaakola. Abapoliisi ne bajja ne bamugamba, kati kiki ky'osinga okwagala? Bw'oba owulira ng'omukooye, tumugabe, mufunire awantu awalala. Akola bubi nti akola bulungi, kati emabega kyembeerabiridde. Kati awo wennyini we twali tusula nga waaliwo ossi emabega. Ku kikomera we twali tusula waaliwo ossi emabega waffe. Naye ng'ebbanga eryo lyonna lye tumazeewo tawulirangako lutalo, tawulirangako luyombo. Jjukira olwo nali mbabanja ne ssente zange, era kino ekintu bakadaama mukiyige. Bw'osiba okwewolako ssente ozimuola omanyi nti ezo tugenda kubeera lutalo, kubanga bwe babanga tebaliiwo yankubiranga essimu omusajja oba omukazi nangamba oba oyinawo ssente awo genda ku dduuka ogula ebitaliiwo tujja kwesootinga. Yasooka ne bazimpa, okusooka ne bazimpa nga bwe mba nga nsindika ssente zange e Uganda nga n'ezo nzibagamba ne baziteeka ku kubanga nabawanga risiiti. Kati ebyo byonna biggwa. Wabeerawo olwo nga luggwaawo olw'enkeera ng'olwo obudde bukya nga wayitawo olunaku olulala nga wayitawo ennaku bbiri. Omusajja era nga abalula buto. Olwo yaleeta eddebe lya zezeyituuni, lyali ddebe. Yaleeta amalebe 6 nga n'agayingiza. Bwe yagayingiza n'agateeka waggulu mu siiringi. Neebuuza ne ngamba naye omusajja ono eyo nawe yasula bweru ng'abeera awo mu kakuubo awo n'abeera awo obudde ne bukya. Ogenda okuwulira ali ku ddirisa, ogenda okuwulira ali mu baana, abaana nasulanga nabo. Ne ngamba naye omusajja ono. Kati obudde bwakya lunaku lumu nga tutambula twagenda twasula mu woteeri. Bwe twasula mu woteeri nze kale ffenna famire ne mbagamba naye nze mbadde nsaba kugenda kugulako bintu byange, nina bye njagala okugula kubanga banzikirizanga okutambula nengenda nengula ebintu byange nenkomawo ne mbasanga. Twamala ennaku 2, olwokusatu ne tukomawo awaka. Bwe twakomawo ekyana ekito ne kiŋŋamba nti nze sijja kulya byofumbye, njagala kulya bweru. N'akwata essimu n'akubira taata we n'amugamba njagala kulya pizza. Taata we n'aleeta pizza n'azimuwa. Bw'azimuwa maama we, mukyala oli yali musirise ng'omukyala talina kigambo nekimu, era natuuka okuva ewenze nga tambogereddeeko wadde okumpita nti oba gundi nti oba gundi jangu okole kino, nedda. Nange omusajja ng'akola ki? Omusajja ng'atabuka ng'agamba kati zino pizza ze naleese zonna ne ziriibwa omwana omu, nze ate ebyo ebintu sibirya, zonna ne ziriibwa omwana omu. Kati kali akaana akakulu ne kamugamba taata yaziridde, ate olowooza zaabadde zenkana wa? Zaabadde tezina we zenkana. Omusajja ng'atabuka, nali ntudde awo, budde bwali bwa kawungeezi. Mukazi we ng'ali mu kisenge ng'aleeta makansi ng'agamba nga mpita nga ngamba ajjako ekitambaala nga nzijjako ekitambaala bwendi nga kituusa wano mu kyenyi nga ngamba ajjako ekitambaala ng'ayimuka ng'omukazi ajja ng'ava mu kisenge. Bwe yava mu kisenge ng'ajja awo bwe nali ntudde, omukazi omusajja ng'akola ki? Ng'akwata makansi ng'ampisaamu bw'ati ng'atandika wabadde wajja kwe kusiriikirizaamuko
ng'akwata ng'ansala bw'ati ng'ampisaamu enviiri ng'ampisaamu bw'ati enviiri ng'ampisaamu makansi nga makansi ensala ng'ansalako enviiri ng'agamba olwaliwo ngenda kukola ekintu ky'olifa teweerabidde nga ngamba nedda kati nno luno lutalo nagenda okulaba nga nsalako enviiri zange nenyemuka nenkwata makansi tetutandise olutalo bannange twalwana n'omusajja mu kayumba twalwana n'omusajja ne mukazi we nga waali n'abaana nga we bali twalwana ne tulwana nenkuba omusajja jjukira namugyako makansi engeri gye bali abeeru makansi nemusala mu kibato nenzigula oluggi netugula oluggi luno olw'omuddiiro netufuluma waaliwo akakuubaawo netulwana nesooka netuwanira awo ndowooza ssaawa nnamba olwo nga nze tageti yange gyentagetinga kufuluma bweru mukakomera waali neŋŋamba omusajja ono ayinza okuleeta makansi n'aginfumita oba ekiso n'antema oba omukazi nankolako ekyobulabe netulwanira mu kakuubaawo ndowooza ssaawa nnamba twatandika okulwana zaalinga ssaawa kubanga infact twalwana essaawa 5 nnamba nga tulwana naye nga tewali n'omu atutaasa paka lwe naggula geeti netufuluma ebweru bannange twalwana n'omusajja nakuba omusajja mukama katonda kitange nemusika paka mu luguudo emmotoka nezisimba layini okuva eno n'eri abantu ne bakwatirira kyani kya muddugavu kyani kya muwarabu kyani kya muddugavu kyani kya muwarabu twalwana n'omusajja bannange nakuba omusajja neŋŋamba kati kufa omuntu asobola atya okujja okuva eri n'akusalako enviiri zofula omunogoya era nsonga ki ondowooza mujjukira eriwe tutandikidde fula omunogoya nga tewali lutalo nti oba abadde ayomba oba abadde kinno netulwana kati ddaaki nnyo waaliwo omusajja eyajja n'ayimirira n'agamba kiki n'akubira poliisi essimu olwo nga tumaze okulwanira essaawa nga 5 buli omu atuuyanye engoye ziyulise naye nga tewali yatutaasa okugjako poliisi ye yavuga nejja netutaasa kati awo emmotoka ya poliisi nejja n'oyo osi naye osi jjukira yali olwamaze olugendo yali atusula emabega waffe awo yali amaze olugenda ku mulimu poliisi ng'ejja ng'ekwata olwona omukazi ng'azirise omukazi yazirika emirundi gyesimanyira kumanya azirikanga nawogana ne bakuba enduulu byali bingi nnyo ne bawogana ayaye Kadaama wuunatta omuntu kubanga nagenda neŋŋamba kati guno gufuuse musango ono omusajja nina omukubira ddala ate omanyi okukola ekintu ng'otya nagamba kati ono omusajja nina okumukubira ddala ngenda kufiira eno kiwedde kati kamukube tagenda kuddayo kumanyiira bantu nakuba omusajja ne mukama n'amukubirako oluvannyuma ennyo poliisi yajja nenkwata nenteeka mu mmotoka abapoliisi tebankuba ne batandika okunzijako sitatimenti ne banvuga ne bantwala ku poliisi jjukira olwo ebintu byange byonna bisigadde wano ewaka kati ono omusajja mukama wange yagira mu mmotoka ndala n'omukyala naye yenna ng'ajjudde enkwagulo ng'ajjudde amayinja agamu kakalabudde nze nange nga makansi ensaze nga n'enviiri azisazeeko ekitundu kubanga nalina enviiri ebiseera ebyo zaali nnyingi era nga bumanyi bwe tuzisiba kati yakwata bukwasi bwati ekitole bwati n'akisala bwe twatuuka ku poliisi ne bamusaba ebiwandiiko bye ne bamubuuza oyo akukoledde ebbanga ki n'ayogera ebbanga lyemukoledde n'agamba emabega yonna 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 ebaddeyo obutabanguko
n'agamba tebadde. Awo wenkimanyira nti omusajja yali mutabufu wa mutwe, bamuggyako ebintu bye, bagenda okugenda mu mmotoka, emmotoka yo gikeberamu nga mulimu, ne bamuggyako documents zonna ng'omutwe gwe gwatabuka. Kati omusajja nga bamugamba mugulire tiketi, ng'agamba asigala mugulira tiketi, omukozi wange mbadde nkyamwagala naye ansonyiwe. Omusajja aneetondera ne mukazi we naneetondera, byaliwo ne baneetondera. Ne ŋŋamba siddayo, ono bw'oddayo agenda kukutemako omutwe ekiro. Ne bagamba siddayo. Ku poliisi awo wennyini era we banzija ne bantwala ku kisaawe e Dubai. Ne bagamba siddayo, ne bamugamba gula tiketi. Ne bagamba kati oyagala ki? Bwe tukufunira famire endala okola? Ne mbagamba nedda sikola, kati njagala kudda waffe. Ne mbagamba njagala kudda waffe. Naye Mukama mwebaza, tebambaaninga kubanga ensobi yonna yava ku ye kw'oyo omusajja. Yali mutabufu wa mutwe, siira kye nakola nti oba nakola kino no. Ekyokulwala nze nali neetaasa bwetaasa, nali nange neetaasa bulamu bwange, era ne bwe yandibadde muntu mulala yandirwanye. Kubanga yatuuka n'aleetamu ate ejjoogo, ate yanjiikiriza ate aleetamu ejjoogo lwakuba nti ye mukama wange. Nange Mukama yampa amaanyi mu buti buli kye namukola. Yalayira n'agamba siiddayo kukozesa mukozi yenna, ate siiddayo kumanyira mukozi. Kati ebyo byonna nga bibeerawo, ng'angulira tiketi, nga babikolako, nga kosi oli agamba nze mbadde awo, mbadde simanyi na kumanya nti mulina Kadaama, kubanga sikiwuliranga nako. Nga n'abaana, ng'abaana bababuuza kiki ekibaddewo, nga bannyonnyola bulungi nti ate alina buzibu, talina buzibu, byonna ebyo nga bigonjooka. Omusajja ng'angulira tiketi, nga ndiyiririra ssente ez'okunzijanjaba. Baamusaba ssente z'okunzijanjaba, ssente zange ze nali mubanja, ze nali ngangulamu ebintu yazimpa. Omusaala gwange yagunsasula, yampa ssente enkalu obuwi ng'omuntu ez'okuliyirira ng'oziggyeko, n'azimpa ng'omuntu. Yanneetondera, yeetonda. Ne mugamba kansooke nzireko ewaka mpummule. Bwe naawummula nja kukubira essimu, kasita ennamba yo ngenze nayo, nja kubakubira essimu, nja kudda nkole. Naye kansooke ngende mpummuleko banzijanjabeko. Ng'agula tiketi obudde obwo bwennyini, nga baamuteekako ne poliisi n'emperekera, n'agula tiketi. N'ekiro wonna twali n'abapoliisi nga banninze, ne ŋŋenda ewaka. Bwe nagenda ewaka, nagenda mu biseera bya COVID nga nzira e Uganda. Nagenda mu biseera bya COVID kubanga naddayo ennaku z'omwezi nga 3, naddayo mu Gwokusatu ng'ennaku z'omwezi 11. COVID yasooka, balyoke basibe COVID yasooka, n'enzirayo ewaka. Mu kuddayo kwange, ab'ewaffe tebaamanya era tebamanyi nsonga eyo, tebamanyi nti n'okulwala nze nalwana oba biki ebyaliwo. Bamanyi nti COVID engeri COVID gye yali eno y'ensonga lwaki naddayo. Tewali n'omu amanyi sitooli eyo kuba ewaffe. Kati nga nzira waka. Mu kudda kwange ewaka tebaamanya nti nzirayo kubanga olwedde contract yali tennaggwako. Nga nzirayo. Mu kuddayo kwange naweerezanga ssente, yes, ninayo abaana bajjangako eza school fees, naye mikwano mbabuulira mazima, nadda ewaka saasanga wadde olwataano, wadde koyini ey'ataano, siringi koyini ey'ataano eya Uganda saagisanga e Uganda. Ebbanga lye namalayo nagenda ndi mulwadde, olwo mbeerabiridde awo wonna nfuna obulwadde ndwala, era nga ndi mu maka g'oyo omusajja. Bwe nalwala banzijanjaba, banfaako, ne bannongooseza Abadabe mu ddwaliro, ne bannongoosa ne banzijamu appendix. Bwe banzijamu appendix, ekyo mbadde nkyerabidde, olwo nga nkyaliwo oyo omusajja wennyini. Bwe banzijamu appendix
nsigaza oluwuzi wano bwe wati bansala siza 3 siza zigaana okuwona ewuzi zigaana okuwona ntandika okukola n'obulumi obwera mu kulwana okwo kwonna nayina enkinde ezo nga zikyali mbisi infacti nga zikyali mbisi enkinde ezo zaagaana okuwona nezira Uganda nga zinnuma kati abo nga sinnadda Uganda nasooka nenfuna obuzibu ku lubuto lwange n'endwala twali tulina gye tutambudde nga twali tulina gye tugenze bwe twatuuka eyo nabeera bubi nnyo infacti nakomerawo mu mikono kusobola kutambula nembeera bubi nnyo 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 bwe twatuuka e Dubai ne bagamba insurance yankadi yange tekola Dubai paka nga bankomezaawo Abu Dhabi twatwavulinga kiro olwo nkyali mu maka g'oyo omusajja gwe nalwana naye ne tukomawo nga ndi bubi twagenda okutuuka nga ekyenda kyesibye ne bagamba tetusobola mupakira kutuuka Uganda ne bannongooseza ku ddwaliro bannongooseza eno Abu Dhabi nga gyendi ne bannongoosa ennaku z'omwezi ya Desemba ne bannongoosa nenvaayo mu ddwaliro naye ewuzi ne zigaana okuwona enkindo ne zigaana okuwona enkindo zannuma jjukira nakomawo awaka natandikira kukola n'enkindo zange embisi nenkola naye nga buli dressing olunaku lwe batugamba nga olwa dressing twagendanga ne bandressinganga ne bankuma empiso biki bwe biti eddagala nalifunanga obujjanjabi bwonna bufuna naye era stiiru payini eri nesigala ng'ekyalimu kati bwe natuuka ne bagamba n'apendekisi erina obuyinja ne bannongoosa ne banzyamu apendekisi banzeemu apendekisi eyo kubanga tebyali byangu ne banzyamu apendekisi eyo naye okuva olwo nakati wano wenjogerera nakati nkyalina payini eyo simanyi nakumanya kyenyinza kwogera bannaaye kubanga bannongoosa nembeerawo ku ddagala ebyo byonna byatuukira ebyokulwana ebyokutabuka biki nenzira e Uganda naddayo e Uganda kale nga ntambula nga nkola emirimu gyange naye era nga payini ngiwulira neŋŋamba bamukunongoosa wano balina kye bajjamu balina ogani gye bajjamu lwaki siwona naye ng'ate payini ennuma payini eri eyasooka kubanga basooka ne bantreatinga nga tebannannongoosa nga byonna tebinnagwawo nasooka nenfuna amakerenda ne baŋŋamba ninamu obuyinja nti obuyinja bujjudde bwetaaga kukola ki kulongoosa tekakyasobola neŋŋamba tebagenda kunnongooseza eno nja kusooka nninde at least kambeere ku ddagala erisobola okukola ki okunkendeeza ku payini paka lwe nadda ewaffe era ng'ebyo ebiriwo nga mbitya paka lwe nalemererwa ne bannongoosa kubanga kwolwo nagwa na wansi nagenda okudda nti engulungu obulumi bwe nnina baavugana kiro ne tukomawo Abu Dhabi ne tutuukira mu ddwaliro ne bagamba ekyenda kyesibye ngolwo sikyafuluma sikyakola ki naye ng'obulumi bwe nnina bannangu bamumanyi omwana baali bazaddeku nga ye payini gye nnina kati ne bannongoosa nembeerawo nenkola ate ebyo ebyokulwana bwe byajjira ebyo byokutabuka bwe byajjira nzira e Uganda n'obulumi bwange bwe ntuuka e Uganda ate kibeera waasi nnyo ŋŋendako waliwo ekibuga waliwo eddwaliro ne bankebera ne bagamba manya nina bizimba ku nnabaana ne batandika okumpa eddagala ly'ebizimba ku nnabaana eddagala Uganda ndinywedde bwe nagenda e Uganda naddayo mu Gwokusatu ng'ennaku z'omwezi 11 nembeerayo paka ndowooza myezi nga 9 kubanga eno nakomawo mu Desemba bwe nakomawo eno
2020 nakomawo December 2020 nendyoka nkomawo ate eno naye good enough nti passport yange nayo nyini eri enkadde gye nakozesa okusooka nali manyi nti bankansolinga naye tebankansolinga kubanga saayina musango. Omusajja ono yalina omusango ate nti yalina omusango olwokuba nti yali mwononefu, yali mutabufu, yalina ekizibu ku bwongo naye yamala neyeetonda. Kati awe nabeera e Uganda nga ndi mulwadde nendwalya nno ddala naye Uganda saasanga wadde ekikume. Abaana omwana yasasulanga $30 nga baŋŋamba asasula 60 kubanga muwala wange yali sijja kwogera ssomero naye bwe bityo bwe byali. Eyasasulanga 2 nga baŋŋamba asasula 5 kubanga ti abaana bakulu. Naddayo bwe naddayo ne mbabuuza abaana era ne babiŋŋamba byonna. Kati ate abaganda bange ne bangezaako okunkyawa ate okuba nti nze mubi era infact n'okukomawo eno tewali n'omu yamanya, baamanya ate mmaze kukomawo eno ne bagamba Naalongo atazzeeyo ate kati ye mulwadde biki naye mbabuulira mazima oba twesigaani. Bannange saasangayo wadde olwata wadde koyini eya5 egula kabalagala nti oli agikuwadde surprise yiiyo nti oba obadde omwana asasula mu kifo kye6 babadde 6 bagikuwa oba 7 nga bagikuwa obadde osasulanga 3 balansi aliwa. Tewali balansi ku akawunti nga bagiblokinga dda nga teri nga nokola tekola wadde 10 saakisanga obukyayi ne butandikirawo ne bujja obw'amaanyi ennyo kubanga njogedde ku ssente mu ekyo kyeki kubeera beegendereza mu buli kyetukola kwekwasa Katonda kubanga nze senga si Katonda nga yali mu kintu kyange nze n'okukomawo eno sandikomyewo nkomyewo eno 2021 yenna mukoledde mu bulwadde obuyitirivu ennyo nga sobola kutama wekyetaagisiza okutama nze nsitama busitame naye nagamba nja kutambula kubanga sikyalina kati sikyalina mukwano gwange sikyalina munnange kantambule ngende ku mawanga noonye ekikumi nsobola okuweerya abaana bange era Mukama mwebaza nenkomawo nentandika okukola. Bwe ntandika okukola bwe nakomawo eno nnyumba gye nasookeramu olwo nga ntuuse ku kisaawe waliwo omukyala eyantuma eddagala manya amajaani wa ku woofiisi eno gye natuukira kubanga Uganda sirina woofiisi yange eri eno. Omukyala ow'eno munnayuganda yantuma amajaani n'agawa abantu ne bagandeetera ku kisaawe nenzija nago. Bwe nzija nago oba mu kukyekinga wano ku kisaawe we baagajjiramu saamanya amajaani we gaabulira. Ngenda okutuuka wano okundisiivinga ono omukyala nga amajaani mu nsawo tegaliimu. Laba olutalo. Omukyala ng'agamba sikkwatako sigenda kukolya kintu kyonna kujjako ng'oleese amajaani gange. Waliwo mwannyinaze era ali mu nsi emu eno nga mmuwa ennamba ye nga mugamba kubira omulenzi oyo omugambe mwannyoko atuuse naye akoze loosi ya $40 mbu amajaani gaali ga $40. Omulenzi mwannyinaze ng'aweza $40 omukyala. Omukyala ng'alisiivinga $40. Bwe yalisiivinga $40 nga mbeera ku accommodation twakeeranga ne batutwala ku woofiisi. Mukama yali wakisa namalawo ennaku 2 nenfuna client
client n'antwala. Bwe yantwala baagenda okumpima nga nina pressure. Eyo weeki gye tusooka okumalayo nti oba akutesitinga onoosobola biki ebyo. Nga pressure eri waggulu, pressure yagaana okusalako. Ne bankomyawo ku woofiisi. Bwe bankomyawo ku woofiisi bankomyawo zaali ssanga 11 ng'olwo basasudde ebibiri byange ng'emitwalo gyange 2 aga Uganda nzize nago. Mukyala ng'agamba omukyala abadde mukozi nnyo naye ekizibu alina pressure egaanye okusalako. Nze sikozesa muntu mulwadde kubanga nasangawo mu Philippine ng'amazeewo emyaka 4 naye ng'addayo contract yange eweddeko. Kati yali abuza emyezi ng'ebiri agende nga bafuna omulala agire ng'amutrayininga. Kati ekyo kinnema ekiyumba nkomawo. Zaali ziwera ssaawa 11. Bankomyawo ssaawa 11 zennyini, 11:00 nejja client omulala ku lwako olwo lwennyini. Kati mmaze okunnyonnyola supervisor waffe agambye bannange tebakebedde pressure, ne mugamba munnaye byonna babinkebedde nga sigina, naye ndowooza olw'okuba amanya majaani mbadde nakatuuka nale ku mwana musini yafuna yankubidde maama njagala school fees. Jjukira mu kutambula tewali n'omu yamanya nti nze ntambudde, era naweza omwezi mulamba nga tewali n'omu amanyi gye ndi, kubanga we nalindi obudde obwo namugamba ngenze mu kyalo. N'olugoye in fact lwakalira mu kkubo lwe nayambala. Ate olunaku olwo enkuba yatonnya bannaye, enkuba yasuula etonnya, enkuba neekeera ku makya neetonnya, enkuba neesiiba ng'etonnya. Obudde bwonna bwasiiba nga bwakinyiika ggobe. Kati nga nkomawo ku woofiisi, bannakomawo ku woofiisi bankomyawo ssaawa 11:00 ofuna client antwala, saasula nawo. Mukyala bwe yantwala ng'antwala ewuwe natuuka awaka wali ng'oyinza okugamba estate nnamba. Nze ndi mukazi mukozi wadde nga ndi mulwadde, obulwadde bwe bumazeemu amaanyi, naye ndi mukazi mukozi nange ekyo nkyemanyi. Era olaba ntuuse okulemererwa mba nnemereddwa, ate ndi mukazi mugumiikiriza. Nsooka nengumiikiriza ekintu nenkiwulwudde nga nsooka nkolera omukyala, naye omukyala from day one teyanjagala ndowooza. Mukyala nga yantulugunya, omukyala yantulugunya bannange. Bannaye omukyala nga aboggola, omukyala nga mukambwe, omukyala nga muyombi, ng'ayinza okukeera ku makya n'ayomba. Emmeeza n'azikubakuba, entebe n'azikubakuba. Kati nga bw'oba osiimuula olina okufulumya ebintu byonna. Entebe zaabwe ezo zemumanyi ezizittowa, buli kimu ekizittowa, kapeti ezizittowa, naye ng'olina okuvacuuminga. Kati ku kapeti kuno nga nsooka n'enjerako n'olweyo luno olwaffe olwa mukonzikonzi, yalina enjero za mukonzikonzi. N'osooka n'oyerako enviiri ezo, n'oleeta vacuum cleaner n'ovacuuminga, n'olyoka ozinga kapeti eyo n'ogiggyawo, n'ogisimba. Oba nnene etya oba ntono etya gw'omanyi, naye ng'olina ogisimba oba olina ogiggyawo. Olina okusala amagezi gonna okulaba ng'ogiggyewo n'entebe, n'oyerawo n'olweyo. N'omala okuwerawo olweyo n'oleeta ekisiimula n'otandika okusiimuula. Ennyumba gye nali ngenzeemu yali ya bisenge 13, wansi ne waggulu nga 13. Ennyumba eri ng'etudde ku hekita ndowooza 2, ng'etudde nga bw'onogamba nti ebisawo by'omupiira 2. Bw'eti ennyumba eri kwetudde. Awantu ng'oli ku geeti
n'okanyuga omupiira oba n'okanyuga ejjinja ne ligaana okutuuka ku kikomero eri gye kitandikira ne likoma wakati oba ne wakati ne ligaana okutuukawo. Kubanga nze nali mukanyuzi nga nkanyuga javelin, nga nkanyuga shot put, nga nkanyuga olunyago, nali mukanyuzi kitegeera. Naye yes kati amaanyi ge nnina kati si ge nalina luli mu buto mu buwala, naye nga mmanyi okukanyuga. Naye nga ennyumba eyo omuntu naggula geeti n'ayingira ng'oli mmanju n'otowulira nti eri ayingidde. Kati teebereza obunene obwo nga mulimu pavers, naye nga pavers ezo bw'oba ozeera mu luggya olaba peva akakuubo kano mwe bakateekera bwe bati bwe basibira nga atuula wano bw'ati n'aleeta akatebe n'atuula n'oyera ng'akulaba, ng'oyera akakuubo ako n'oyera ku kakuubo olugja ng'oyinza oluwerera essaawa 4 ku 3, naye nga buli kintu ayagala okikola eddakiika nga 20. Nakola ew'omukyalo oli, nakolayo emyezi 6 n'ennaku 10. Nakolera ew'omukyalo oli, nakoggera ew'omukyalo oli. Senga kibadde kisoboka nandibaweerezako bifaananyi ne mulabako kye njogera. Singa kibadde kisoboka nandibaweerezako bifaananyi ne mulaba kye njogera kubanga mbirina. Bwe mbirina nga naakava e Uganda nga naakatuuka ku woofiisi, nina ekifaananyi ng'omukyalo yampiikinga nga ntwala ewuwe, nina ekifaananyi nga nva ewuwe, nina ekifaananyi ng'ate ndi ne mwene ennyumba endala gye ndimu kati. Mukyala nga nkola kati nga batubeera ne ku groups nga ngambako abaana ngambagamba naye omukyala nga mukambwe nnyo, omukyala nga mbogole, omukyala nga ayomba, omukyala nga tampa mirembe, naye nga essi tosobola kussaako essi nga remote zonna yazikuweeka. N'entuuyana n'enkala era ndowooza bannaaye ekisa kya Katonda kiwonya, kubanga nze ekisa kya Katonda nakalira mu nnyumba y'omukyalo oli n'enkenena nga nnyinza okwambala yunifoomu ndowooza nga 5 olunaku, odduka buddusi. Kati nasanga nga wano wansi bakyasula wansi nga bakyakolera wansi, naye ngeri waggulu tebasulayo, naye nga olina okusiibulayo buli lunaku. Can you imagine? Okwo si kutulugunya ng'olina okusiimulayo buli lunaku ebisenge 13 wansi, 13 ne waggulu 13. Kati olwo egundi efumbiro lyo nga tolibaze, Buganda bulamba, kuliko sitoowa, kuliko we nali nsula, kuliko abaana we bazannyira nga waliwo ebintu biri raafu, naye ng'olina okubyera n'obyera ate n'obisiimuula, naye nga bw'osiimula bw'oti ekisiimula tekigenda, ate tayagala obiyiire mazzi. Olina okubisiimula n'ekisiimula kino n'obisiimula, naye nga bannaaye ekifuba ne kidduma nze. Mba nkyali mu kulumwa ekifuba. Yaleetanga ensawo z'omuceere, naye ng'ebintu byonna byaleeta bimala ne bi-expire nga ne mubisuula ku kasasiro kubanga nasangamu ebiri expired. Yalina abaana 3, omwana omu nasanga wa myezi 7, omulanga wa myaka 7, omulanga wa myaka 9 ne bbaawe. Be bantu bokka be nakoleranga. Naye ng'okola okuva ku makya nga totudde, nga teweebase, nga tolidde, nga ne mu fridge agenda n'akuba ekifaananyi bw'ati ennyaanya kyukkamba tobiryako. Bwafumbanga omuceere mwereere n'ogulya, ate nga nagwo okugulya lutalo, naye ng'obeera okola. Nenkolewo omukyalo oli, kati nali ntambula bwe nti nagamba jangu nenzija, ng'aleeta gano agacupa aganene, ayagala weetikka 2 tolina weetikka limu,
ne muganza ebibiri sibisobola, bino ebicupa ebinene bino ebyekidomola ayagala weetika bibiri. Kati nali neetisse ekimu nga ku madaala waliwo amazzi, n'enseerera n'engwa n'emmenyeka embiriizi. Obudde ne budda ku bunnaabwo. Bannange embiriizi zinnumye, nakaaba amaziga. N'alyoka ngamba weekoza. Naye omusajja ali musirikale, musajja we yakomawo ne bantwala mu ddwaliro olwo nga mmeze ekintu mu mugongo eno. Kati embiriizi zino bwe zaamenyeka, embiriizi bwe zaayawukanira wano wakati ne wajjawo ekinywa ne kimmera mu mugongo ne kibanga ebbeere oba ebbango mu mugongo eri ne kifuluma. Naye bannaye nalumwa, bannaye nnumiddwa. Naye mu bulumi obwo obungi nga nkola, bwe bantwala mu ddwaliro, dokita n'agamba embiriizi ezo zeetaaga kulongoosa naye kiri expensive. Okuggyako tugenda muwa eddagala agiraamiramirako, yeetaaga n'okukola masaagi. Ekinywa ekyo ekizimbye kirimu ng'omukka, ekinywa kyafunako kakulaaka, kati ne kibanga oba ng'ekikere ekimize emmese bannaye oba nkugamba ekiveera nga bakipiseemu omukka ne kizimba. Kati kwe kufuluma ebweru ekiba nga tekyesobola kubeerayo mu nnyama ne kifuluma ne kizimba. Naye nalumwa, nnumiddwa embiriizi. Nalumwa ekintu ekyo nga bakinyiga okukimasaaginga, naye nga nkola nga siwumudde kwadde olunaku n'olwo. Manyi eby'omu lubuto binnuma, eno embiriizi zinnuma, eno omugongo gunnuma, naye ate nga nkola. Bwe nakubanga akafaananyi ne ŋŋamba ye nakomyewo okukola. Uganda siina kye nninayo, naye Mukama ampe ekisa nneme kuswala najja siina abantu be ŋŋambye nti nzizeeyo. Kati Mukama mbikwasizza, bannaye ne neekwasa omuntu ogwo, byonna ne mbimukwasa ne Mukama Katonda kati gw'omanyi. Naye sidda Uganda kubanga ne bwe nzira Uganda siina kye ŋŋenda kusangayo era siina kye nalekayo, ate nnina okukola. Nenkola mu bulumi bwange obwo, nenkola naye ng'eddagala ndifuna. Kati Pakalo yaleetawo omuwala n'amugamba gw'ogenda kusitula bebi, togeza n'omuyambako oyo. Omuwala yali amanyimu akazungu akatonotono n'ambuulira, n'aŋŋamba omukazi ono ng'ayina empisa embi. Naye ng'omuwala ono gwe yaleeta yali mukazi mukulu, naye nga ne bw'aggyamu omwana pampa amugamba giteekaawo, yajja giggyawo. Era nga ngenda ne ngiggyawo. Oli omuwala ng'asitula busituzi mwana bw'ati okuggyako nga taliiwo. Bwe yabanga taliiwo ng'omuwala nnyambako. Kati ne wabaawo omuwala ŋŋamba naye omanyi ogenda kufiira awantu wano. Yali Munnakenya nga yali twalinawo ppate n'ajjawo. N'aŋŋamba gw'osoose n'okukola mu maka muno n'olwawo. Bajja bakola wano emyezi 2, ekinene emyezi 2. N'agamba nze ndi mu mwaka gumu n'emyezi 8, naye kasooka nzija aleese abakozi n'abakozi gw'osoose n'olwa wano. Naye ogenda kufiira waka wano nga sijja kufa. Ate nga saagala kubula. Ne ŋŋamba omukazi omukulu nze ntandika okubula, ate ebiwandiiko byange, ate abaana bange, ye bannaye Mukama Katonda kitange sitaani nga neesimbyemu era nze. Ne mpulira nga nkaaba amaziga mu mutima muli nga ntambula bwe nti naye nga omutima gukaaba amaziga bannange. Ne ŋŋamba era nze. Kati ku olwo twalina abagenyi, kwe kuleeta oyo Munnakenya nannyambako. Twalina abagenyi. N'akeera ku makya
nensiimula effumbiro nayimuka nga ssaawa 10 nentandika okukola nensiimula effumbiro nemala okusiimula effumbiro najja yakeeranga ku makya neyeetoolola ennyumba eyo emirundi nga 2 nga mukyala alina ssente naye nga yenna yakkala alinga omuti kwegamba nga ndowooza alina ekizibu nga ye mwennyini teyeewulira yalemwa okwetegeera ye stressinga yekka. Mukyala oli kyalabika kyekimunywa kubanga buli kimu ekiteekeddwa okuba n'omuntu akirina. Yalina emmotoka 5 ye ng'omuntu omu bw'ati ng'ezabba teziriiko naye ozanga emmotoka 7 nga nkola emirimu egyo gyonna nga nnenda n'okwoza emmotoka. Waliwo kagadeni ke nalina okufukirira ng'olina okutuula mu nnimiro eyo n'ofukirira akagadeni ako ebinnya ne bijjula amazzi. N'ovaayo n'ojja n'oyoza emmotoka zino emmotoka 7 olwo najja nga maze okusiimula effumbiro. Waliwo otunnyo tutono nnyo tetuwera nakajiiko tetuwera wadde endowooza omwana omuto kaasobola okugamba nti omuteredde mazzi n'awulira omunnyo guli. Zaali just mpeke buweke, zaali waggulu bwezitinga ku sinki. N'abuuza guno omunnyo gwaki osiimudde? Konze nsiimudde. Okakasa osiimudde effumbiro lino? Konze ndisiimudde nnyabo. Nangamba kale ndeete olweyo n'olyoka okola biki kati nno nga bw'oba osiimula effumbiro ojjayo ebintu byonna mu wardrobe byonna oba jiiko oba mpiso byonna n'obiteeka wansi n'osiimulayo. N'omala okusiimulayo n'osiimula kimu n'okizzaayo ng'atudde awo nga tavuddeewo. Oli omukyala yali alina ebyo yali amanyi okutokya ringa. Bannange oli omukyala yantulugunya, oli omukyala yantulugunya. Kati omunnyo gwe gugenda okuntaasa ku mukyala oli guntaasa gutya? Omunnyo ng'atandika okuyombera omunnyo ogwo ku makya okwo obudde bukyalina kiro ng'atandika okuyombera omunnyo. Lwaki omunnyo guli wano? Lwaki omunnyo guno guli wano? Tewasiibudde ne mugamba effumbiro eryo twalikoleddemu eggulo twabadde n'abagenyi wano naye lirabe bwe lifaanana ddala nga saalisiimudde lyandibadde lifaanana bwe lityo. Olwo nga ekigendererwa kyange nali saagala kusaza mu kontrakiti yange nkozeeko emyezi 6 n'ennaku 10 ate era nsazeemu ate ewaka siinayo wadde 10 abaana basoma nkoze ntya. Neŋŋamba simanyi kyakukola nina okugumiikiriza kati nina okuguma ng'omukazi naye ng'emirimu ginzita embiriizi nga zinzita omugongo nga gunnuma nze nanga nakala mu myezi egyo 6 n'ennaku 10 nga nakala. Nze mba mukazi munene mbaako akanyama at least naye nga nakala nga ne bwonsuula ku kkubo wali embwa tezindya. Ddaaki omukyala antuma olweyo ndeetera olweyo nga nzija ndeeta olweyo nga ŋŋamba lumpe nga mugamba ate wafuuse dikkiriina nga mugamba leka njerewo tojja kubeera buleka njerewo ate oba oyera totukuza biki ng'ayomba nga mugamba leka njerewo. Kati nkwata olweyo nga ntukwasa omukono gumu nga naye ajja akwata olweyo. Kati olugalo lwange luno olusajja nga bw'okwata olweyo bw'oti naye najja n'akwata olweyo omukono gumu ku mukono gumu. Kati nga ye ateekako omukono ogwokubiri alwanyisa olweyo luno alunzigyemu olweyo mulema okujja mu mukono ogumu. Kati bwe nagira bwe nti oluno olugalo lwange olusajja nenduteeka ku lw'olusajja nendugira bwe olugalo lw'olusajja ne lukola ki? Yagenda okulyanga n'agamba ndowooza ono kati omuddugavu atuuse okunkuba. Yadduka emisinde n'ate olweyo n'adduka emisinde n'akuba essimu
n'agenda ne yeesibira mu kisenge n'agamba wuuno mukomyawo wuuno. Mukama n'antaasa n'anzija mu nnyumba eyo. Mukama n'antaasa n'anzija mu nnyumba eyo. Nejjukira nti nakolanga ndi mulwadde era nga bwe mbagambye mu lubuto mu mwayonooneka. In fact ne ku Saturday neewedde eyo, Saturday yewedde lwe nvudde mu sikaani. Kati nga nkomyawo ku woofiisi. Nali simubanja nga bamubuuza kiki nti abadde mukozi naye mukambwe nnyo, biki bwe mugambyeko omunnyo namanya biki n'ayomba namugamba mpa olweyo n'agaana okulumpa. Akubye nti atankubye naye mukambwe nnyo gw'olaba oyo mukambwe ate akola mpola. Nze giri emirimu gyange n'agenza obula ogyekolera. Kati nga supervisor ngamba oddayo, nga mugamba sigenda kuddayo. Nali ngenda kuddayo kwolera sekayanzayo kwolwo nandizzeeyo. Naye abaana nga baŋŋamba olwo nga ŋŋenda waggulu ng'agamba kansooke ngende mbuuzeeko omwami wange bw'anakkiriza tugenda mmono, na bw'atakkirize kandabe kyanaagamba. Kati nga supervisor agamba kati naawe omukazi omukulu basobola okulemwa. Wadde ofaanana bw'otyo olowooza obunene bukuyamba ki nga ofuna ssente? Genda ggoddeyo, ddayo okole. Nze sigenda kugaba mu nnyumba ndala, ddayo okole. Ne mugamba naamu ennyumba eri yeetaaga abantu babiri, naye omukazi omukyala gwe yaleese yamuganye okunnyambako. Mugambe yogera naye. N'agamba nammwe abantu abakulu mukyalemwa emirimu. Ne mugamba nti naffe tuli bantu. Nange mukyala bwe yagenda nga tutulawo ng'abaana baŋŋamba naye ggwe ogenda kuddawo omukazi oyo nga bw'ofaanana bw'otyo. Nasangayo akawala nga kato ne kaŋŋamba banaye bwe nkulabye nga bakuleeta ŋŋambye maama bambi baleeseyo akaana akato nga nze bannange kubanga omwana oyo bamuzaala Jjinja. Omwana oyo yemumasaaji nga bbanga lye namala ku woofiisi awo n'agamba bannaaye ng'olina obulumi. Naye nze ndwawo okukaaba, nkaabira mu mutima gwange muli munda. Naye nga bwa masaaji nga bw'ati olaba obulumi bwe nnina, ekintu nga kiganye okuddayo. Naye eddagala lyange lyonna najja nalyo. Nange nga nkola ki? Ng'atandika kumira ddagala ng'omuwala oyo amasaaginga namalawo ennaku 4 nenfuna kati wano wendi. Bwenfunye wano wendi era nenzija n'ekirwadde kyange ekyo eky'omutima, naye ng'embiriizi za at-least zinnuma naye nga zo zaali zikendeddemu ebiseera ebyo. Era bwe najja wano n'ate nensangawo Munnayuganda. Kale maka gali manene, famire eri ngazi, si maka naye famire ngazi baawukanye. Abalala bali eno, abalala bali eri, abalala bali walako kubanga tugendayo bugenzi. Nensangayo Munnayuganda, ye Munnayuganda oyo afuluma ebweru. So kale bwe ŋŋendayo yamasaaginga nga luli nga nkyali mupya, n'angulira eddagala kubanga navayo kukola obusente bwange. N'angulira eddagala ne mulaga ebbaluwa ze mbadde nkozesa eddagala, n'agenda nga n'aligula mu famasi kubanga yaafuluma. N'anguliranga eddagala n'amasaaginga nga bwe tugendayo paka ne mukama wange ono bwe yafuna omukozi omulala era nga bamaze okugula ate ennyumba endala kubanga nze ngenza okujja nga bayina ennyumba emu nga bapangisa eno gye bakolera ate kati ne bagula e Dubai. So kati ne mbasaba omukozi omulala.
Mukama n'abeera wa kisa n'abakwatako ne bafuna omuwala omulala lwakuba nti yalemeddwa n'agamba emirimu mingi biki ne bamuzaayo last week naye nsuubira bagenda kuleeta omulala kubanga omukyala ayagala mupya atakolangako. Twali tumulinda last week ku lwokumeka nga ku lwokusatu ne batugamba bwankya nga 18 omuwala oli yaddayo lwa 6 kati awo bwentyo bwenyimiridde naye nga negyenva negyendaga negyenyimiridde negyentudde ndi awo ninga kitengejja bwenti ku mazzi naye nzikiriza nti Katonda omulamu oyo ye asobola okukola omukono gwe ogw'ekisa ogutakoma ne gusobola okugyawo omuyaga ogwo. Mu ekyo kyonna mu sitole eyo mulimu ki? Bugumiikiriza, bumalirivu, ate kwemanya nti yegwe kwekkiririzaamu ne wekkiririzaamu n'ogamba nti ye laazima n'olemerako nekirema bulemi ne bagamba naye gundi oyo bambi yagezaako n'olemerako osanga Mukama kyakutegekera nga kikyo kisobola okujja mu kiseera ky'obadde tosuubira. Omanyi ebya Mukama byo birwawo bitwala obudde naye ate bw'aba nga agambye kuwa asobola okuwa ddabo. Naye neebaza Mukama nti at least gyenva ne gyendaga naye ate at least era neebaza Mukama era neeyisa engalo mu maaso naye bugumiikiriza kwewaayo kwemanya ate nga era neebaza Katonda nti yes naddayo omulundi guli e Uganda naye namanya wennyimiridde wentandikira kikyendiko nkola ntya ntambula ntya nzizaako kiki kyennina okukola era nkyebaza Mukama kubanga ne ku mulundi guli era senga tebyali bizibu nali ngamba kansooke nkola emyaka gyange bwe giti Mukama bw'annyamba ne mmalako bwenti nsobola okwongerayo kati senga nakola emyaka 4 olaba bwedda e Uganda nga toyinayo wadde akakuba ennyonyi emyaka 4 gyonna nga gifudde ttogge naye oluusi ekibi kijja n'ekirungi so kati ekyo kyajja yes nali sikyagadde kuddayo nga kontrakiti yange tennaggwako naye naddayo nensanga ne bye nasanganga byebyo ate nembifunira ekyokukola nembifunira amagezi nemanya kino kyekiddako kino kyekivaako kino kwegamba nenfuna amagezi nemanya nti kati nina kukola bwenti nina kutambula bwenti. So bugumiikiriza kwewaayo kwekkiririzaamu n'omanya nti yeggwe oba omulala asobola naawe osobola okusobola. Mbagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi Mukama abanjagalire. Finally ekitundu ekyokubiri nakyo tukiwulidde okusomoozebwa kwa sisita kubadde kungi. Bw'ojjukira bambi okubonaabona kwabonyeebonye okuva eri ehoyima obulamu bwatobye nabwo obw'abaana be obulamu obwa Nnaalongo obulamu obw'omusajja atalina buvunaanyizibwa kati agenze ku mawanga obulamu ne bubeera bwe butyo naye era nga bwe nabagamba mu kutandika owuli omukazi omupambanyi owuli omukazi omuyiribi ekyakya kiremeddeko ndowooza oneegatteko bwegassi okumusabira naye okusooka okumwebaza okuba n'obuvumu busharinga story ye naffe ekyokubiri okumusabira Mukama akwate ku birooto bye abituukeko ng'omuntu owulira nga alina goals ate ng'agezaako okulemera ku mulamwa bambi kyalibadde kirungi final abeeko kyalaga abeeko kyakwatako okuva mu ntuuyo ze kubanga agezezaako okubeera ng'anoonya obulamu obulungi ate ng'abunoonya mu ngeri ennungi towuliddeko okunoonya buwanguzi bwe kunoonya ssente ng'azinoonyeza mu basajja muntu wakwerwanira bwerwanizi n'olwekyo bambi Mukama nsaba sisita akubeere akusobozese okusomoozebwa kwonna kwonna okukwolekera akuwugule n'okwo kwabakkiriza kujje n'akuganya kujje
asobole okuyisaamu n'emirembe. N'abalala balinga ggwe ekisa kya Mukama kibabeere, ekisa kya Mukama kitubeere, okusomozebwa ng'okwo nga kuzze tusobole okuyimirirawo, ate Mukama atuwe obuvumu okugumiikiriza, okunywera, okulemerako, okubeera focused, finally okutuwanguza embeera bw'etyo. Olina okusomozebwa kw'oyitamu. Nzikiriza nti oba oliawo sista newankubadde asomozebwa na bino, nina okugabana story ye naffe ajja kubaako okweweera ng'akkiriza nti obulamu bwe bulina omuntu omu oba babiri bwe bugenda okugasa. Nsaba oneegatteko mu comment section, tumulage omukwano, tumulage okubeerawo kwaffe, ate era abasobola okuba nga tumunoonyako, tubeere nga tumunoonyako. Ndowooza anaaba neyeetaaza ennamba ye, ojja kujja mu inbox ennamba oginsabe ngikuwe, then tulabe bwe tumuwuliza bambi okubudaabuda kwetaagibwa. Obulamu bwe bubadde bwakusoomooza kunene, nenze nzikiriza nti ebibiina byonna ekitatta muyima tekimumalaako nteze, ekitatutta what doesn't kill you makes you stronger. Njala tubeere n'essuubi eryo. Nkwagaliza olunaku olulungi, nkwagaliza obulamu obulungi nga tugenda mu story yaffe ey'enkya. Excuse me. Story yaffe ey'enkya erimu ebyewuunyisa. Omuwala nga taata we ne maama we baamuzaala nga balamu tebalina siriimu. Omwana w'obuwala nga teyeekebezangako. N'agenda alina wagenda okukola, n'agenda bamukebera omusaayi, baali bakebera lubuto na siriimu, nti tebakozesa muntu alina lubuto n'alina siriimu, ne bagenda ne bakebera. Kati boosi ate naye ne bamukebera, omuwala naye ne bamukebera. Results za boosi ne zikomawo nga ziri negative, results z'omuwala ne zikomawo nga ziri positive. Teyeebakangako na musajja. Famire ye tebigamba nti baamuzaala banga bo babalwadde, nti oba n'akajja ku bazadde, nedda. Ebyo bintu bijja bitya? Kankwagaliza olunaku olulungi tusinkane olw'enkya bannange. Kati n'abamu obwedda beetegereza bitiititi ebyo. We area gye tubeeramu newankubadde nga si waffe, naye area gye tubeeramu bwetyo muntu agala nnyo ebyalo yalo. Njala nnyo just kasita ekibuga kibeera tukitwala mu kyalo. It looks like a village naye bw'okitunuulira olaba ebizimbe ebiriko. Biraba kyalo naye si wala nnyo ate n'ekibuga, naye nga era bw'olaba area kambalambuzeeko. Light nnene. Kale love story ewedde naye ne siri mulenzi mubi. Naku yensi eno etuzoganya naye siri mulenzi mubi. N'ebirevu byakomyewo bannange lulimbadde nga omusibe. Ne siri musajja mubi. Sente ze zitannawera bulungi ne kano kaluuku bwe kagendamu ku ssente. Kati oba njogera biki ebyo? Eno light nnene mugiveeko. Olaba gye tubeera. Basweet. Siri mulenzi mubi. Nabanyumizaako eyagamba mbu oyo mulenzi yali badde mulungi naye alina emimwa gy'Abaganda. Nakati neetegereza emimwa gy'Abaganda. Kati ate ntandise ku vloginga. Kendira vlogingiramuku. Bingambadde omanyi okubeera mu kitundu naye nga tokyetoololanga nnyo bino bye tujja, n'oyingira ekikomera n'ofuluma n'ogenda. Kati eri ennyumba mbadde sigirabanga. It's a beautiful house. Kandawo bw'oba ogiraba eriko tanka. Mujaba temugiraba bulungi. Olina alyoka agamba mbu nandibadde mulenzi mulungi naye nina emimwa gy'Abaganda. Tumbaavu. Naye njagala ngenda kugulawo olutalo lwa kwambala t-shirts za black. Njagala nnyo black I think, ate nkizudde nti oba blendinga bulungi ne kala yange simanyi. Kati nowalooka ne t-shirt eyakampa. Mwana muwala yava ku kyeyo bamina meetinga. Kati ngambi mwana muwala oba muwala wange. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo
ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo ky'oyiseemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulire awo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo ky'oyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story.